bora abedini abakulembeze abenono aba parliamenti ekitongole kiramuzi bonna bakeera wa Museveni kyasalawo kyekikolebwa batona abakirwanyisa so ekibuli muntu ate kukitegera nti eggwanga lya Uganda awo we lyatuuka bujjukira Kemabega nti bwe balonda vice president Major retired Jessica Alupo ne balonda Nabbanja olwabawa obukulu bakeera ggulu genda wa Salim Saleh kuwebaza ne Salim Saleh kifo kye mu government presidential advisor vice president mu government abeera namba 2 prime minister abeera namba 7 naye bagenda kwebaza atalina namba nti mwe balina okutujjukira ebyo abantu bajja kubitegera buli batategeera mu bawulire tukiyita context buli batategeera kintu lwaki kibaddawo kyekiri kyenkugambye oli wasanga ekitooke nga endagala zengeri ng'aleeta ejambiya ng'azibako n'akyalwadde banana wealth business kyetaaga kufunira mu ttaka kati context gye tukoleramu ne parliament gyekoleramu ye Museveni gye yateeka mu Uganda era abannayuganda parliament batuuka nga bawulira tebalina mugaso gwe bagasa kituufu kubanga gweweewunya nti ne mukwata sente ne muteeka ku malwaliro Museveni n'aboogula ne muziggyako ne muziwaaloko kakati omwana kyali parliament eyewetikirwa. Okay, Honorable otulaze nti abannayuganda batuufu section y'abannayuganda balowooza nti parliament terikola kimala wavaayo mwene waakoba nga parliament eno yakatandika omukuzo gwe 10 n'omulala waakoba nti kubamu ku babaka ba parliament abaliyo tibansa bandibeire nga balindire eno kuliya parliament eyensa yateesa bagoberera ofuniemu ko obuzibu as one of the sounding legislators okubanga otiyama mu kisenge ekirimu abaka ba parliament wakoba nti bakitembeete nti ensonga tibaditoolayo bulungi gotolanga buna ku nyomba nabo bulwenyimira okwogera nyomba nabo buyongenga nyomba n'abaana abato kati Museveni we yakomezaawo projekiti ya Uganda ntaga nti sente twazijja ku bintu ebikulu ennyo eby'eggwanga netuzisa ku bitali bikulu nze nayimirira ne ngamba chairman wa budget committee isingi mumanyi nti eggwanga libuulire sente mwazijja ku kine muziteekawa nannyonnyola bulungi bw'amala kunnyonnyola nti sente zigenze ku regional referral hospital nga yegirira bukweri ab'Embaale bazimbayo Sagiko Ward gye banaalongoosezaamu abantu ebulayo sente ntono eggwe sente zaali zigenzeko Museveni yaziggyeko n'aziwaloko Isiagi bw'amala okwogera ebyo byonna naye n'agamba naye sente tuzizeeyo Museveni gy'agambye kati gwe abantu abo singa olina obuziza singa tobakupa mbooka abaka ba parliament naddala b'NRM ne beeyogera ebintu eby'amagezi bamala ate nga conclusion za busiru nze nkubudde nabagamba lumu nti okutula mu parliament eyo obeera nga yeetisse ensawo ya kasooli kilo 10 Oriogeti mu programu ensi n'ebyayo Lisa Grace Mwesigwa NRM obanga yeetisse ensawo ya kasooli ya kilo 10 ebintu ate sinti basiru bora abamu balina amadiguli 2 nze nyineemu abalala balina amadiguli 3 bajja ne bawa ebirowoozo eby'amagezi kiringa ng'omusawo bwanaakusanga n'akukebera n'agamba nti senyiga akuluma naye n'agamba baleeta akasoba kusaleko omutwe kyebakola abaka ba parliament abasinga ab'NRM mu parliament. Honorable in the same vein waliyo omubaka yavuddeyo Honorable Joseph Sewungu yavuddeyo n'agamba nti tujje tubakube kuba abaka ba parliament abasinga emitwe tegikola bulungi nti basaana kubibwa kuba ne parliament bandibadde bagobebwamu tebalina kye bagasa ggwanga. Are you trying to affirm with the same statement? Sikiriza mu violence omubaka mwamulonda abantu abasinga mu Uganda nze ntambuddemu nga mbabuulira parliament eyo singa twali tulina ekifo ekigamba na Uganda miliyoni 45 ffenna twalibadde nga tutuula wamu ne tuteeseza wamu ku nsonga eziruma Uganda naye olwokuba tewaliwo kisenge mwe tusobola kutuula y'ensonga lwaki buli bantu beerondamu omuntu omu n'agenda n'abateeseza mu biseera by'okulonda mwe abawuliriza NBS ab'ejjinja mu Busoga ne mu Buganda n'ebitundu ebirala mwe mulonda ababaka ng'ensonga lwaki mubalonda kubanga babawo omuceere babawo 15,000 babawo 12,000 twalina Dr. Besigye ebugiri eyo n'agamba nti abantu alonda omubaka wa parliament olw'okuwa 12,000 abeera akuguza omuwendo nga gusinga n'omuntu agula enkoko ng'enkoko ekusinga value bwe mumala ne mubalonda babayimbidde mu kulaale babagulidde emmere babawadde 15,000
kitegeeza nti gw'osindisa abantu ababi gwe weetaaga okukuba nga tonakuba na mubaka kubanga gwe walonda waakyo oyo Kapere omusindika mu paalamenti ya Uganda ne mutumenya ne tuteeseza abantu b'ebitundu byaffe ate nammwe nga ffe tubateesa kubanga abaka bwe mwasindika batya n'okuyimirira okwogera mu paalamenti. Honorable Semuju, kwen BS kuno kuoli ali kutuliza Kenzo otegera over time bakutegere nga omubaka Owensa era ng'olingira ino a very critical member of parliament ku nsonga edibeire wainuma obuli ake n'obukenuzi naddala ku arm of government gyowerekezaamu eya legislature mubeiremu ebizibu ebirumira era nga ne Uganda bangi bakiise ensingo ku nsonga how parliament of Uganda spends money and allocates money. Could you move the most high on the agenda mubeiremu ensonga eya service award ewe yaweebwa ba commissioners ba parliament ni former leader of opposition era abantu baende ino okutegeera Honorable Semuju Nganda a very good analytical member of parliament era await attention ino okulwanisa enguzi what will be stand abantu bakobe section of Ugandans bakanti they were dismayed ni point jiwavayo wakanti sijja signinga wano kubanga ono mpuuga obi wange. Does the fight against corruption remain strong? Okusooka bw'otunulira amateeka agafuga parliament n'agafuga Uganda mulimu emisango gye batakukkiriza kusala ng'omuntu. Parliament rules of procedure schedule number 2 erimu kye bayita code of conduct omubaka wa parliament aneeyisanga atya bwe baleeta ensonga mu ddiiro ng'ekwata ku wa Luganda lwo oba mukwano gwo etteeka ligamba nti odikirayalinga kye bayita conflict of interest kubanga tojja kusobola kumulamula mu lulamulo olutuufu ono gw'oyogerako mukwano gwo oba muganda wo. Ekyo nagamba abantu nti nze n'empuuga twasisinkana nga tuli baana bato mu siniya ey'okubiri nga twambala mpale nnyimpi okuva olwo tuwangadde ffenna sisobola kumulamula mu mazima naye kamulekera ababaka abalala bamulamule ne mu kooti bwe baleeta mukwano gwo ng'oli mulamuzi olina okugamba kooti nti guno omusango sijja gulamula kubanga gwe baleese owa NBS mukwano gwange. Ekyo abantu kyabeewunyisa kuba baali bandowooza kubanga mulalu nze buli gwe baleeta ne banaga nti baleese mukyala wa Semuju nga nzijayo ekyambe ndi muntu nange ng'omuntu omulala nti gwe baali bavunaana ebyafaayo byange naye biwanvu nga mpitira mu code of conduct ne bagamba nti nyina conflict of interest sijja kubeera mulamuzi mutuufu era ekyo kyensuubira ku buli muntu yenna nga lwaki olaba amateeka ga gavumenti bakukkiriza kukozesa wa Luganda mukyalawo oba mwana kalibeera essomero ng'oli headmaster nga mukyalawo musomesa gw'olowooza nti bona agoba abasomesa obe nga ne mukyalawo omugoba kirisoboka ekyo kati ekyo kya buntu n'abantu olw'ebyobufuzi baayagala okukizimbya bakisusse we kiri. Nze nali wa mazima ne mbaga nti bannange munsonyiwe omuntu gwe mujja mugobaganya ndudde naye famire zaffe bakyala abaana buli omu twemanyi sijja kusobola kumulamula na bwenkanya mubalekedde mu abalala mulamule kyotegeeza bwe mbasiramudde tewabeerayo kulamula. Ekyo kimu ekyokubiri njagala omanye nti ssente ezo ziri mu bajeti ya Uganda zaayisibwa ffenna ababaka ba paalamenti olw'okuba zaayisibwa tuswala eri abantu. Honorable esente zino zaali mu budget era mwaziisa twanyiisa paalamenti gy'olaba eyisa ebyetamanyi. Nze njagala oleetaawo omubaka wa paalamenti yenna omukwase omubuuze akubuulira budget ya paalamenti nti mwayisa ssente zigenda kukola kinaki okujjako ffe abatono abasomasomako abasinga obungi abaka be musindika bali mu kulya mmere nakwetala ne budget tabimanyi